This is Inside Out. Alright, the Inside Out nga bulijjo bweto bwetuli mputu gwaffe gwa Isamiro News UP zesa Simon Muyanga lusangenyi wange leero ye Andrew Irumba, the Speaker of the Pan-African Parliament. Mukwano gwaffe nnyo asunsula ensonga ne muzaagala era yakulira omukutu ogwa SPY Uganda. Tubeera naye wano bulijjo emirundi mingi era luli bwe nayogera tubona akateeka ku gundi okukajja kwa ne boteeka ku ttaayi era tujja kwogera teeka ku ttaayi tuwulira kiwet kale ekisooka njagala tusooke tutandikire ku nsonga ya ssente za Uganda Airlines akawumbi kamu mu obukadde 7 akajjowero Ssenyonyi gwasooka okwogera n'ogamba antwale mu kooti n'atakutwala mu kooti n'afuna gwatwala mu kooti naye nze nzikira nti okusooka okuwulira ssente ezo nawulirira ku ggwe ekituufu ssente ezo ani yaziwaayo ddi ng'awaayo zaaki era gwe omanya otya nga bawaddeyo kati kansoke okukorekitinga ensobi bbiri ndowooza twawulira bulungi n'abatuliza naye si kizibu kyowekka abannayuganda n'abannamawulire abasinga obungi ndabye nti tebawula bintu bibiri. Tebawula Civil Aviation Authority of Uganda oba UCCA, Civil Aviation Authority of Uganda eyo yekulira ebisaayo Uganda eyo yekulira wali wokka. Kati Uganda Airlines kitongole kya nnyonyi lwakuba nti nnyonyi ya Uganda company ntongole yo etongole, it's an independent company nga bwolaba MDS endale za government kiri kyo kya nnyonyi nga bwolaba UNRA nga bwolaba URA nga bwolaba NBS UNBS. Kati there is Uganda Airlines emirimu gyayo gikolera ntebe ekisaawe ekyo ate waliwo administration ekikulira bagita Civil Aviation Authority head wakyo bamwita engineer Bamwesije Fred. Bino abantu ndabana mwe babitabula sente ezigambibwa okuba nga zaweebwayo ng'enguzi si 1.7 by the way it was 1.4. Sente ezo zaliibwa kigambibwa zaliibwa okuva mwakulira Civil Aviation Authority so si Uganda Airlines. Why? Bagenda ne bakola report ekisaawe ky'enyukira bakizimba okira bakizimba bupya. Yes. Mwalimu enguzi y'amaanyi bagabira ne contract subcontract omugwe bawa contract okuzimba ekisaawe ekyo yalina emyaka 14 omuchina Sayan Brothers myaka 14 ng'ogwe bawadde contract ebyo sinza yabizuula ebyo kusase ekulirwa Ssenyonyi be babireeta ssebo ate emyaka 14 akola business emyaka 14 akola business webale nnyo kati that was the gist of the matter. Ekyokubiri ne basanga sente contract sente nga olina akugamba kilomita emu awo kuzimba the pathway runway nagamba billion za sente billions just runway. So ne basanga ebirumira bingi kakati okugezaako okwerwanako terivaayo kwe kugamba nti katubawe 1.4 billion. Ntegeregese bulungi ekyo njagala I don't want to see this mistake again, especially abannamawulire abo mu Uganda. So we are talking about money, a bribe from Civil Aviation Authority. Bribe from the Civil Aviation Authority, not Uganda Airlines. Ekyakubya Jennifer bamuturaki mukulu muyanga tereza kamera kuterezeza otereza bulungi ekyakubya Jennifer bamuturaki kwe kugana kuwayo enguzi mubadde ki ndina recordings wano za simu nga bakosa line za Kenya bakubira bamuturaki bataleta sente bajja mukuba kikyamukubira Jennifer refused to cooperate. Ekyo njagala mukitegere Jennifer tawangayo yadde enusu 10 kyenguzi yagana ne bakubembwa yeyita kyo obutawaayo nga badde kati katonda we bwe yagana ne bakubembwa Jennifer bamuturaki bamubuuza ebibuuzo ebya 2019-2021 nga yalina kubiddamu nga ate executive director wa 2019-2021 tafudde wali mulamu
oyo omwana omuyita Muleya Joe Muleya is a Zambian yali wano ng'atudde ku katebe nga naye alengera Jennifer Mbuze ebibuuzo ebiri bye yali baddamu kye yali asasulira ekyo. So muleme confusing entities bbiri. Jennifer yagaana kuwayadde 10 nze kennyini under Indoza natandika kukolera bwereere nze gwe bagamba na recent natandika kukolera bwereere amwe Pan-Africanist fe kajabeko karusoke Professor Leleni General Eli Tumwini Pada Nkunda ebiseera yali mu Amazi spokesperson Justice retired Patrick Tabaro ani omulalawo Dr. Kirankuba my mentor ayanyingiza ga Pan-Africanist batusomesa nze bansomesa nembikwata. Don't do things for money. No. Do things because they are correct. Money will follow you. Natandika kukolera bwereere from April up to December. Sente zasooka nazifuna December 27 zingana Christmas ewedde ndidde binyeebwe 27th. Nga why? I had to go through the channels, through the proposal egitwale mu mitendere emituufu yadde Jennifer akumanyi you have to apply propose bagise mitendere emituufu batuleko basesinge banegotiating na sente through the rightful channels. Mwe mugamba fe twale sente 117 ate mugamba 176 teziriyo mwe contract ya 156 million twafuna 117 million. Why? Nga kuliko ezange, you remember? Yes. My name was listed in kwaliko ezange. Ze safuna. Sijukira nti I was number 17 on the list of the people they paid. Kati na kino kankinyule nga sinajja kukiri. Because of my good heart, omutima omulungi. Bwe twayingira mu Uganda Airways, abasingo bungi abanamule baagana kola nga tewali sente. Jennifer ne mugamba tetwagala kudda mu processes every time of adding a new people. Eri kyengenda kukola as a leader bano abakozi olwaleero from April to December bo tubasasule naye going forward ku contract eyo yenyini gyensayininze going forward next time oba osasula nabano njagala tubagate kati abasinga obungi bategedde nti we can do something ate they have seen money coming so naye baagala actually baali bankubira amasomo irumba naffe katanke kwa naye baagana so the first payment ko sakuwagwe kubanga tewakola kati amanya gamwe n'abalala media house endala naziteekayo nti the next payment bw'oba kati okkiriza nti kati sente gyeziri eiro nakyo osobola kukolera eggwanga lino kati kola kati tukusasule kati payment yali egenda kuddako ezo ezasigala ezengambye zetafuna nali ntaddeyo amanya gamwe mwena era mwena mbayingize mutandike mukole babasasule ontegede bulungi nakikola in a good heart nze saakola yes that's why you were not paid but in the next phase nali ngenda kuteekako nkugambye sente zetwasayiningira zonna twazijjayo naye zino ezenajjayo okusooka 117 naziwa abaakola naye because of my leadership goodwill and good spirit nateekayo list ya online members bonna abange aba Indoza n'abatali ba Indoza ba members naye nga we have a good working relations bonna nabateekayo naye mbagamba in the future eno list yonna let us involve them tukolere wamu oba oli member wa Indoza oba toli okitegeera ate gwe oli member wa Indoza so your name was there not kati saakubba kubanga tewakola muyamba okusasula nga tokoze naye feze yali eddako singa tewajja bina byakajagala ebyekisiru bino mwali mugenda kufuna nga mumaze kukola abanamulira abamu bwe nabayita wali ebugoloobi ku Dolphins suits ebiseera ebyo bajja ne batuula meeting ne bagamba irumba waliwo sente oba tewali ne bagamba sinayogerako ne mukyala nti oba waliwo sente oba tewali naye ekituufu kiri we can do something for the country for the meantime tulwanirire Uganda Airways esigale mu bbanga bwe naamala okutereera now we shall go with a proposal bangamba bw'onofuna sente ng'otuyita bwe bangamba kati ate bwe baziraba ate bwe basooka kuwandika irumba alidde sente zaffe ezammwe baani baagaana kukola kubanga tewali sente bwe twazifuna ne bagala irumba alidde sente zaffe njagala ndeeteyo omukutu gumu ogwakola negukola negusirikana report yagwe kubanga I was responsible to collect reports stories owalise ziriwa
gwali mulimu gwange kwasaganya ndetera yo just one not two one nti rumba na wangamba nkole nenkwana report sente saziraba mundetere musasule dab pay him dab mundetere not one omwana yasoka nokusasanya bintu bamwita mutabani wange ono gundi Freeman News he was the first why kubanga ye ndoza kati agenza akulambya amawulire naye luli ingaye nubata ku street narabe atunda amawulire namugamba kino ngawandika nawandika tabubuzi bona musinkana ne yetonda najuze bamusiba wano kubya gundi bagenda kufumbira wano ebya busoga ujukira bamusiba tata wo mukyaro yo RDC weyo tata wo mukyaro wayine bana yamugera ko bakufana namusiba bwe musiba nze namurwana ko kuvayo nze ninkubira ebisere byo abadde mukwano gwange Fred Nanga nabarara na wano ku media center serumaga netwatagana netujjayo omusajja bwe yavayo na netonda nimugamba wanyono nerinya liri mu kukola ko okulwana ko edembe lyo wakola bubi kubanga tewaliwo omuntu. There is no journalist I worked with. That's a good gesture. So what is your trouble with this? In fact, in my Pan-Africanism, I can't do that. Na ye abanamule bayine nti kubanga basasuda banamawulire nawe atakoze kubanga oli munamawulire bakusasula atete wakoze ne contract ogimanye oli musajja mulungi oli mwerevu kubanga yo machuwa osomye otegeera yo machuwa kyotakoleredde tobaana sakola naye oli abaja kubanja nga tebakoze era nnyo okukolera awamu kati list yasooka abakola bokabe bafuna naye naleta list eyabona naba abali batankana luli kati mufezi eddako bakole basasuwe. That's why you fold your name, your list there. Ekyo noza kitegeregese very clear today olutalo nesennyonyi luliwa sina lutalo nesennyonyi omuyinako emparana tomwagala nedaganyabo agasebo ndi mutoro mva toro mvuga kilomita 4 okutuuka wano musajja wano musanze wano sina buzibu naye njagadde kusooka kunyonyola kiri ekyokulowooza nti Jennifer kubanga mubadde mukimixinga Jennifer yagana gala enguzi kati ekirala lwaki nafuna challenge na mkwano gwange oyo yagenda nawaga abantu bakyawe Jennifer bamuwa sente nyingi nnyo abana Uganda bamukyawe gwe yaddira mbigere muleye Zambian omaisense yabafuna simanyi 115 million per month omusala yes omuzambia yes kati ye Jennifer afuna atenge take home nagamba wana abantu wano ku parliament Jennifer afuna sente nyingi nnyo afuna milioni 8 ekitali kitufu nakyo neno butikitwala anti kitufu for the sake of the debate 8 na 115 kiriwe kinene owe 1015 atali mu Uganda kyokka Museveni no yabagoba akakiko kaabwe konna ne bamuteeka ku katebe first leave amateeka gagamba nti omwa half salary yasigala afuna half salary esinga Jennifer ali mu kukola emirimu ng'asigala atudde talina kyakola naye omusala afuna ogusinga gwa oyakola naye Ssenyonyi bwe yaza honorable yagamba Jennifer asana kuba mayinza yawendula abana Uganda bano bamukyawe mu kyalo oyo afuna sente nyingi nnyo nekinana sikyafuna inzo okutegeera kwanga evidence gyeyina era afuna milioni 40 million kati ekinana ekyo kijja kitya waliwo ekitongole kye bayita National Planning Authority kati ekitongole ekyo muli kina plan gye kyakola nti mu myaka 5 nga Uganda Airlines etandise okukola bateekako salary structure si ya idi yeka bonna n'abayinzi n'abapolisi n'abaani nga salary zaabwe zigenda zikola ki kulinnya zirinya kasita mutuusa threshold eno nga amagoba gajja bwe gati gwe akulira Uganda ojja kufuna kityo pilot ajja kufuna kityo engineer ajja kufuna kityo okitegeera you have to work hard to earn that. It's not a silver platter. They will see what you are doing. When you reach this, you get this. Backward the targets. That's how it came about. Ono mwami yakija na kisoma bulama ngaba kati zino zafuna. Nayenga takola ki? Tazifuna. Tajjanga yo kunyonyola abana Uganda nsikitufu. Obulimba bubiri. Obulimba bokusatu. Yagamba Jennifer yasoma. Jennifer sini yafo. Tava
bavangayo okulimbulula kibi nnyo. Ati Jennifer yagambye Makerere yasonde bambuuza empapula nga tazina ne bamubuuza asoma mwaka nga tewali. Nedda ssebo bw'oba ompisa kati wompisa wano ongambe jangu n'ebikwogerako. Kati wombuuza wano nengamba sazize nabyo ng'ogamba Irumba tabiina mpa national ID size nayo kubanga tekibadde kimu ku byetaagisa. Irumba omulaba talina national ID bwe bate bakola emirimu. Jennifer bwe baba kuwandiikira akakiiko ka Kosase mu Parliament bwe baba kuwandiikira nga bakusamoninga bakusindikira n'ebintu bye baagala report jangu nnyonnyole ku report egamba bweti neti ne bweti naye bw'oba ojja jangu na bino wammanga jangu nyere ku kino na kino naye bw'oba ojja jangu na bino wammanga. Jennifer bye baamwa byendinako ne kopi temwalimu jangu ne kopi za qualifications zo tekyalimu mukama wange naye nga yasoma. Yes ekitongole ky'ekyo kiraba si kino kya Uganda kyokka ensi yonna abakulira ebitongole by'ennyonyi waliwo ekitongole ekyensi yonna kye bayita IATA International Air Transport Authority ngambye ntya International Air Transport Authority IATA ekyo ekitongole wano Irumba na bakwagala nnyo oli muganda we nga ye president nakuba CEO kiri ekitongole nga tomaze kuleeta bikyetaaga tekisobola kukikkiriza. Do you know why? Ba passengers muyanga bogenda kubeera ngo managinga n'ennyonyi tezigenda kusaabaza bana Uganda bokka gwe boyagala kutta. Ennyonyi zino za Uganda zigenda kusaabaza abantu b'ensi si bana Uganda abantu baki b'ensi. Kakati abantu b'ensi abo baatuula Samuel na Jennifer taliiwo ne bateekawo ekitongole kya IATA ekyo kye kikuyita from Uganda balonze Jennifer jangu tuleetere ABCD bw'otaba nabyo tobanyumize bye Uganda tobanyumize ebyo owulira. You have to have their certificate, they have to approve you their certificate. Ngayogera mu Parliament nga Jennifer agino already eriwaka nga nginako ne copies IATA yagifuna Jennifer okugenda mu Uganda Airlines yali akozeeko mu kitongole ky'ennyonyi ekyali kyagakana ekyagakana omanya agakana yalina ennyonyi wano era yesembayo okugwa 2014 ennyonyi kampani yagakana Uganda Air, is it Air Uganda? Air Uganda yali yagakana sina Uganda yasembayo okukola mu Uganda 2014. Jennifer yali at a senior level yasokera mu commercial marketing biki najja by the time atati yakola munyonyi emu. So I'm very sure that honorable Senyonyi taina na kimu kyali amanyi ku Jennifer wabula ye yayina endowooza gyakolera. So olutalo lwa Jennifer luva kamalirize yeyina endowooza gyakolera ng'endowooza waliwo abaginamu interest nga kati yabakolera. So ye yali microphone eno mabega waliyo abakola ki abapika. Jennifer yasomera Kyebambe Girls Fort Portal weeri historic school terina ggalawo bwava opened 1908. Yeah, very good. Bwava Kyebambe najja na bisunsa wano mu Buganda wa muwali sikireka wano weeriri terina ggalawo owulira bwava na bisunsa nadda Makerere yagaddewo Makerere nzigale sebo okuva ku Parliament okutuuka Makerere kilomita meka watono nnyo. Bino bwe bamubuuza yabyogera mu lwatu ne bigendo mu record ku kakiiko ka Honorable Senyonyi kutuulako CID eyo Parliament gyolaba ayina ekitongole kya poliisi ekyemalirira nti balina directorate number kuliko ne CID kakiiko ko bakukwata najuzi bakwata wana abasajja bakkiriza tekalikiza bakwatirawo exactly police station number wedde directorate already kakati ku kakiiko ka Senyonyi Honorable oyo omulungi ennyo omwerufu ennyo kutuulako omusajja wa CID abeera mu makooti nga gwe tomanyi nti mupoliisi naye nga mupoliisi buli kyoyogera anotinga buli kyoyogera kibeera on record. It is recorded there ate naye nyini akolaki nti nze nabaddewo ng'obyogera tebambuulidde nabaddewo omulimu gwamutegesa gwegwo. Singa Jennifer alimba nti nasomere Makerere Joel toyetawaanya you command this one ono mupoliisi gende Makerere ondeetera evidence nti Jennifer yasomerayo kyekyamuteesaawo sebo gende nabisunsa awo Parliament teetagisa nalukisa lwamulala kitongole kyonna Parliament yenyini Kosase chairman wenyini awandika ku headed paper ya Parliament nti ndagidde
mpeebwe ebiwandiiko ebyobugizi bikwata ku gundi ne gundi ng'ono wa CID yakola ki kati CID naye n'ayita mu channels eza police olidde sebo kakati n'obeera ne document headed paper ya parliament nawo ne headed paper ya police onooganira bakuleeta obujulizi bwe baagala Makerere University. Are you getting me? Nti senyi mwamaze kuwandiika na instructing a police eriko parliament yao ne police ne wandiika ku headed paper yayo negenda wonna gwe beetaaga okufuna obujulizi obwo nti Jennifer teyasoma oba yasoma ne babuleeta yakikolako kati olwaleero alina evidence Jennifer teyasoma akyakyogerako muli akyakyogerako kati obulimba bwa namba neka namba 3 obulimba namba 4 Senyi yagamba bwe Jennifer bwe yajja n'amubuuza omulimu ogufuna otya nti was appointed olaba why didn't you sit at interviews bagenda eri mulimu abamafia wali ku Ministry of Works ne bagenda bateekayo interview ekimpatira nga kaba akakodi ke bagalo kamanyi President Museveni yali yawandiise ebbaluwa alagidde General Katumba Wamala the Lane Minister nti give Jennifer a contract of 3 years ebbaluwa eyo Jennifer teyagifuna bagikweka kati wabala gikweka kati ne bateekawo interviews ekimpatira nga Ministry of Works yekola ki yes conducting era ne wa contract Press Waters Press Coopers Waters one wagulu one bamanyi Price Waterhouse Coopers exactly one wagulu one National Water wagulu one kati bagenda conductinga interviews yezo ne babwa milioni 98 million approximately 98 million just that exercise na exercise teri yo mateeka eteeka eryawandiikibwa nga na Jennifer tanabeerawo 1945 kandi kusomera wano manyi njagala nnyo amazima the Airline Act nawe oba olina esimu genda ku simu yawo nawe nyini atulaba genda ku simu yo genda ku Google teekamu the Airline Act of Uganda Airline Act of Uganda yes. Tusome fenna leka eyange kya loading obo tuseyo ngombulira eyange eganye ku loading producer obo tuseyo ogimpa kyanoonya obudde anti that's why we have a producer here eyange eganye ku loading amangu very good eno bagiwandika mu 1976 the Uganda Airlines Act oludde 1976 mukulu muyanga bino biri ku online jagala kugenda ani who has the power to appoint the CEO teka lero 19 1976 1976 yes na Museveni tanabeera president kati njagala tugende ku article ani akirizibwa mu buyinza okulonda ani kati tugende tukimanyi the law is there kati eteeka lino it is around clause 3 ojali funo obona okafuna okampe obuyinza obulonda gundi CEO ebukwasa president w'eggwanga sekutula interviews president w'eggwanga ebukwasa obuyinza ontegeera mukama wange era bwe bumu obuyinza mwe yasinziira n'alonda Conwell Muleya a Zambian as the CEO of Uganda Airlines. Bagenda bagamba nti Jennifer Bamutwala kine Museveni baina we bagenda mu room okufuna omulimu twabulira babyogera really president w'eggwanga nti okuwa omukazi omulimu amaze mukozesa ne babutanka obitambuza ebigambo bwe biti nga kiva ku ono Joel nti omulimu yagufuna atya. Okay. Obulimba bwakumeka nti yagamba nti yali alina kutula interview kyokka nga tewali n'omu yali azituddeko bwe mbulirayo ekitongole MDAs kubanga na Uganda Airlines it's one of the MDAs of government mbulirayo MDA emu executive director yali atudde interview ne bwe mulimu nti public service yataddeyo interview z'ekitongole kya URA oba UNBS oba UNURA
nimwa applying nawo muyanga mwoli wa applying ne babaita mutule interview no singa na bakomwe ndagya okuva Uganda ne beerawo si Museveni yeka okuva Uganda ne beerawo nzijukizayo kati why ku Jennifer yagala yatule interview yamwe yekimpatira nguganda appointment ya president bagikweka omuntu n'otuka kweka document ya president Museveni ngokola mu government ye n'okweka appointment yerondo omuntu nomala gikweka gwe mwenye notuza interview ezekimpatira nga president wali alaba owegwanga mujuze gwanga ne muri malawo president nagamba wa Jennifer contract emyaka esatu gwe katumba mala nkulagidde nze nakulonda nemukweka ebaluwa nemugamba Jennifer jangu mu interviews bali balinza je technically bamukubirewa n'obuyali tuuse 10 ku 10 abana azisaako 2 ku 10 nazisaako yali alina kugwa kubanga kekale kakodyo ka untegedde sebo yes so njagala closing debate yeno Jennifer ye murokoli Jennifer asabira wali buli Sunday watoto church Ntinda bwogenda ku Sunday toilet za watoto church Ntinda okimanyi Jennifer ali mu ba cleaners Jennifer wa muturaksi owa Uganda Airlines akilinga toilets za watoto church Ntinda one of the Sundays ojagenda ojamulaba she's very humble too humble omuntu akilinga toilets za church nasimula nayuza ye Jennifer Monturaki very humble etuveyo kati mbuze kirala obuzibu bwo ne Ssenyonyi bwe buva katugende ku the 1.4 billion nasinyonyode nkugambye za ezo ani yawasijolo Ssenyonyi sente because mwena mugamba good money must move oze wano nokwata emitwalo 5 from your hand nozi wa mtabani wa Tamale nobale emitwalo emirala 5 from your hand jazirina wano nozi nkwasanga Simon Muyanga Lutaya mu ngalo ani yawajjowero Ssenyonyi 1.4 billion. Was it wired on his account? Was it delivered in person by who, where, when, how? Era mwabali outside mwategeera mutya omuwendo gwafunye ogw'essente. Omusango ogwo yawa omusango guli mu kooti. I don't want to be caught off guard, prejudice. Sigenda kwogera ebisinga kawo. But you have just said 1.4 billion. You have been able to correct so and say it was not 1.7 yes. billion, it was 1.4 billion. Na njogedde ani yazifuna ani baziwani ani yazimuwa. Ngambye sente zali involved mu kugabawo ku Civil Aviation Authority yali 1.4 so si 1.7. Kati gwawo ngamba nti ngambye Muyanga ye yazifuna. Naize manyi ayazifuna. Naye these matters are now before court. There is what they call prejudice. So why was Civil Aviation paying 1.4 billion? There is something called prejudice. The inside out. Ne Andrew Irumba. Andrew, yes, sir. Do you think Banna Uganda abagala okutambula okugenda ku parliament n'ebyo byonna by'owulidde twogera ku social media bisobola okumalawo enguzi mu Uganda? Okwogera kuno okutambula ku parliament kisobola kumalawo enguzi kyobuuziza. Yes. Enguzi mu Uganda ejja kuvaawo nga President Museveni avuddewo. President Museveni bwalivaako ku Monday ku Tuesday tojja kusangawo enguzi kubanga omuntu ali muddira mu bigere more especially General Muhoozi ajja basiba ajja bamenya olwaleero bamenya obukongo buli bakuba abogedde ku nguzi olwaleero police obukongo buli kuba abo abogedde ku nguzi. Museveni bwalivaawo Muhoozi najja obukongo buli tugenda kuba abo abogerwako nti baziridde so saaba abogedde olwaleero bakuba abogera olwaleero bakuba abamaaki nga kugenda okugamba nti waliwo wano enguzi. Omanyi lwaki nze wano leeti omanyi lwaki mpakinze ku Serena kubanga sola crossinga wali naye bwe maze kupakinga ku Serena n'ennya boda era banganyi kuyita wano ku UBC data na boda connecting wano owaboda n'anyambusa ku Standard Chartered Bank n'anyambusa Grand Imperial roundabout n'anzikiriza Kampala Road najja ku Total era ku Nandos ya former Nandos
era nawo road block wa boda akomya n'entambuza ebigere kyekindeesereti parliament eyo lwaki mukikwata nekitwala nakasongola oba mukibira eri gundi ate sagala mutumenyeyo nekibira mabira ekibira mukireke mugende nakasongola mutekeyo parliament. Do you know how much people lose by this kind of inconvenience because of one person, 2 people, 3 people? Kona abogeddeko eggwanga lyonna kati lisibe. Do you know how much money now security is using to contain what is at parliament here? Ate money, your money, sente zo fabalwanyisa corruption bali mukubagwa emigo lwaki oyogera, bali mukusiba gwe lwaki oyogera, tebanabuuza akolinta naye ono byakogeddeko bituufu. Tebakwatayo waliyo Katonda, babuuza gwe lwaki oyogera ebyo, olina evidence. Katusooke tukusibemu wikisi ezo amagezi gakudde mutwe, tebanakyuka keno kugamba naye gwe lwaki buli omu asonga wano gwe boogerako oyo gwogamba ki? At least jangu okola statement egende ku record. Tuli kuomi kakati Museveni bwali bagenze tulinoonya betwogerako tubakuba obukonguvule bo kati bebakuba tuli bakuba. So to answer you precisely, tewagenda kugwanguzi mu Uganda paka nga yagireta from 1996 not 1986 1996 okutandika we gwango okutandika okusererengera. What are you saying? 1996 awo tubejjeko kati buli awo twatandikira awo tubejjeko. In fact so you blame corruption on the view nti ate ani ajukulira Ajiria is Museveni corrupt? Nze kubuuza ani akulira lino eggwanga? You're Museveni. But is the one who tells you to be corrupt? Nedda nkubuuza kati ddamu nze kati nange amu the interview ani akulira lino eggwanga? General retired Yoweri Kaguta Museveni. Abantu abogerwako nti bali banguzi oba ebitongole byogerako nti muli bibamu enguzi MDS ani alonda abazikulira? General retired Yoweri Kaguta Museveni. Bwe tuba twagala kukwata abo abazikulira ani akulira ekitongole kya polisi ekina bakwata ne CID na IGG na ani abalonda? General retired Yoweri Kaguta Museveni. Nolwekyo bwe oyagala kulwanyisa enguzi olina kusooka kwogera nani omwogereza empolampola either aiming at fighting it oba akuviire omulala atulewo agirwanyise oyogeragezanyi ani gwosobola okwogeragezanyawo katono n'abawa emirimu abawa emirimu yani General retired Yoweri Kaguta Museveni. Thank you very much. Short ewedde sebo short ewedde olowooza kati bw'abawa the epitome of corruption. You come from Toro. You are raised by your father and your mother. Did they tell you to be corrupt? No. So do you want to say if we get you for corruption now we blame your father and mother? Kati nkuzi. They produced you, they nurtured you, they told you what to do. I want to say they sent you to Kampala. When you came here you behaved your own self. Can you blame that on your parents? Olowooza Moses Kaguta olwaleero Museveni buli byakola bw'abadde akyali mulamu abadde amwebuuzaako. Moses Kaguta taata wa Museveni. Amos Kaguta bwe yali akyali mulamu Museveni byazze akola from gundi Mozambique Tanzania n'azza wano n'awamba yali yeebuuza kitaawe. No. Naye osobola kukola ekintu mu gavumenti ya Museveni nga tosikinza opinion ye nga yakulonze. Bwaba yakulonza akwadde bwa IGP oyinza okukwata Bobi Wine oba Kizza Besigye nga Museveni tagambe go ahead. Osobola sebo ddamu tosobola. Don't compare our biological parents with the administration of a country. They are quite different. So are you in support of the march to parliament against corruption? 1001%. But will it cause an impact? That's the another impact question. can come in terms of awareness. Is there corruption at parliament? I'm not the CID.
But you support the match parliament 1,001%, yes. But you are not sure there is corruption at parliament. Kati bwova n'otambula nti ngenda oyagala nkuwakanye nti togendayo n'ensonga y'okugaana. Do I have evidence that there is no corruption at parliament? But then, do I have evidence that there is no corruption at parliament? Therefore, those marching there, I should not support them. I don't have. Equally, do I have evidence that there is corruption at parliament? Or there is no corruption at parliament? I don't. Those marching should be having a reason. Who is supposed to ask them? Is it Irumba? No, I'm not an institution. Ababafunanzi bako bababuze. Babuze lwaki ogenda ku parliament yao. Ate corruption is not only, don't focus the corruption of the country from parliament. Mukuru Muyanga bwogenda ku district say ku districts kubanga sente money is dispersed from here parliament bamara ku appropriation then Minister of Finance ne dispersing sikyo yo wano bayenza kuba tebagala kukozesa physically as a girl nga tebana kuwa mulimu ate ebyo birala nnyo nti bagatta ko sente n'ebirala bagatta ko sente n'ebirala sebo. So when you are trying to fight corruption, okay, who is the best suited person in Uganda today to fight corruption? You and me. Don't give bribe, don't accept bribe. You and me. That's just one form of corruption. There's misappropriation, there's diversion, there's inflation. Yeah, don't give bribe, don't accept bribe. Period. You don't have faith. You have no faith that President Yoweri Museveni can fight corruption in Uganda. When he has appointed the Investors Protection Unit, the State House Anti-Corruption Unit, we also have an anti-corruption court, the first of its kind in the history of Uganda, the Inspectorate of Government, the Auditor General. Because you people concentrate on Museveni yalonde abakulira ebitongole ebirimu enguzi, but era Museveni yalonde ebitongole ebiteekwa okulwanyisa enguzi by appointing bwamala kubironda nebigirwanyisa. When is State House Anti-Corruption Unit closing? Kubanga bamaze banga barwanyisa kati ndowooza bamaze. Because you have put up an agency to fight a voice. You have been fighting it. So omaze tugende, garaho tugende. Instead you are creating another one. State House Anti-Corruption Unit was created to fight corruption. Now you have said katugorwanyisa enguzi endala kati the State House kati now the State House investors na ibona barwanyisa enguzi nogana otonda URA na yegenda kurwanyisa enguzi mukulu muyango. There is CID erwanyisa enguzi, there is Auditor General erondora enguzi, there is IGG arwanyisa enguzi mukulu. Byonna ebyo omaze kubiteekawo after 5 years okoze assessment n'osanga nti bakoze batya enguzi ekendedde enguzi yeyongedde. There is also an allegation nti ebyo nyini bye batondawo okulwanyisa enguzi ate bwe batuuka eri ate they become part of them. The inside out ne Andrew Irumba era bwe tutagala okugimaliriza nze always oyagala tumalirize okumupiira guli eno oyagala nga guli eno omupiira